Weewaawo tukyagenda mu maaso n'amawulire agataliiko nfumu mu kitundu kino. Minisita w'Ettaka Min.Nabakooba Nalule ayimiriza ab'ekitongole ky'ebyebisolo eby'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority obukama bwa Toolo n'Abantu Company okugobaganya abatuuze abasoba mu 50,000 ku ttaka ly'Ekijjula ne Kabende Town Council. Okumala emyaka eb'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority n'Abantu babadde babinkana n'abatuuze mu Town Council 2 okola Ekijjula ne Kabende nga bagobaganyizibwa ku ttaka kwe babeera. Embeera eno waliriza minisita w'eby'ettaka amayumba n'okulaakulanya ebibuga Min.Nabakooba okubissaamu engatto okugendayo. Minisita ayimiriza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko obukama bwa Toolo Ttaka Company Limited Ttaka mu bufunze ogobaganya abatuuze. Bwe mubanga mwagenda mu kuteeseganya ensonga ne muzoogerako ne zituuka ewa President wa Prime Minister ne Ministry n'ekola embalirira, lwaki muba mugoba abantu? Ategeeza nti mu kiseera kino waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso wakati wa gavumenti n'enjuyi zombi basobole okuliyirira abantu. Kubanga RDC kati wano koosinga okwasaganya ensonga zino ne Security Committee, abantu fuba okulaba nti tebava ku ttaka. Abakulembeze ba disitulikiti balumiriza ab'ekitongole ky'ebisolo okuwamba ettaka ly'abatuuze mu mwaka gwa 1998 bwe badduka amayumba gaabwe abayeekera aba ADF bwe balumba ekitundu ekyo. ADF byababingire basenguka kati Uganda Wildlife Authority yahindula emitano yatwala ettaka lyabo. Minisita ategeeza nti gavumenti erina enteekateeka ez'okugula ettaka lino okuva ku batamuteko lw'abatuuze bafune obwannannyini. Please inform the communities to be calm. They wait, we shall get money, come and do systematic demarcation for each of the tenants to be in position to process their titles. Abyogedde bw'abadde omugenyi omukulu ku lunaku olw'abakyala ku mukolo ogubadde ku ssomero lya Kyayitamba Primary School e Kabarole. Unfortunately, there are issues that we must sort out as leaders on that issue of the UA. Can some of our UA, if they are represented here, not harass people? Minisita asoomozezza abakyala bafune amakubo amalala mwe basobola okujja ssente olwo bayambe ku baami baabwe ku byetaago by'awaka. Oba omwana bamugobye olw'ekitabo ojja kigula weesange nga n'omwami ensonga emwanguyira tajja kuba mu bbala kudda 10 ng'alowooza ogenda muleega bitabonamu nnyo. Babatuuze abasoba mu 10 ku byalo 2 amaze ebbanga nga beezooba n'omugagga ku by'ettaka bafunye ku buweerero. RDC w'e Kasanda Phoebe Namulindwa bw'abakkaanyisizza okusobola okulaba nga baweebwa ebyapa ku ttaka lyabwe. Nebadde ku kyalo kya Kasengula mu luka gw'e Nalutuntu mu disitulikiti y'e Kasanda. Oluvannyuma lw'enteeseganya na RDC Namulindwa mugagga Joseph Nteza yasizeewo okuwa abatuuze bano ebyapa emitima okubabeera awamu. Kati awo kwamanye engeri gy'oba okwasaganya naye tuba tukusaba muwulira President bayogera ebya 4 acre model abalina ku eka eziwera 4. Abamu twatuuka ku ntegeeragana ne bakkiriza nti bajja kuwa obusuulu nga buli busuulu lubawa buli eka tugisalira emitwalo 2 naye buli financial year ne tukkiriziganya nti tujjanga kwongezaamu kubanga emitwalo 2 omuntu okubeera n'eka nawe olina okukifunamu nga nannyini ttaka so ne tubikkiriziganyako ebyo. Joseph Sekayombya akuuma ettaka lino asomye amanya g'abatuuze abalina okuweebwa ebyapa nga RDC Namulindwa bakuutidde obutabisingayo okufuna ssente ez'okunywa omwenge. Omusumba Raymond Joseph Kasibante akuleddemu enteeseganya zino ategeeza nti enkola ey'okuteesa eyamba nnyo abantu kubanga tebamala budde okugenda mu kkooti. Ensonga ey'okutabagana wakati wa landiroodi n'abantu kyekisinga obukulu ekisinga okwetaagibwa mu ggwanga okubeerawo entabagana. Kyovola nti aba AMSU bateekayo nnyo omulaka buli kaseera nga bakugamba nti oteekwa okutabagana n'abantu landiroodi tabagana n'abatuuze bo. Nga tewali musaayi guyiise.